Started the chartered Mumbai Marathon January 20th, 2013. Well done. Jackson Kiprop aludde nga akwatirira bendera ya Uganda mu mpaka ezitali zimu era nga empaka ezikyasembe ezayendera mu ggwanga lya Buyindi ezimanyiddwa nga Mumbai Marathon amalawangula omudaali ogwa zaabu. Kati okuzibwa kwa Kiprop kitegeeza nti n'omusaala gw'abadde afuna gugenda kweyongerako era nga akulembera ekitongole ky'amakomera agamba nti omusaala gwe gugenda kukyuka okutandika n'omwezi ogujja. Okusinziira ku by'abashayiza bakizudde nti ekitongole ky'amakomera kirimu ebitonde bingi nga kati batandise kaweefube okunoonya ensimbi obukadde 800 ez'okuyamba okutumbula ebyemizannyo mu makomera. Bamaze dde okutuukira amakampuni agatali gamu okulaba nga gabasuula omukono. The functions of the both athletics, football, the various disciplines in prisons so that they can be run properly. Uganda prisons erina abaddusi b'emisinde abasoba 40 nga bamu ku bo abamanyiddwa kuliko Stephen Kiprotich, Jackson Kiprop, Janet Achora, Andero Nyakaisiki n'abalala bangi. Frank Serugo, WSTV, Luzira.